Amazina ninye Kansime 61 ndio Munyankole. Niyenda kongera kugitira karyanje ahamaraka gabandi abarugireyo okujumirira ebintu by'obusosoze mu mahanga na tocha ebintu ebyokutochalinga abasibe na munonga nayemerera hanshonga ya CDF General Muhozi First Son Kainerugaba okwata Edi Mutwe no Muganda Edi Mutwe ni bodyguard security wa His Excellence Kyagulanyi Ssentamu avuganya ku kifo ky'obwa president kandi ali Omuganda. So aho niho nayenda kusinzira ku nkanye Kansime 61 nyine enshonga ezinkurebamu ezimwenyigire ninzigambaho, but wero Ugandans should know about this now. Ntabanyankole titwine kakwate nebikorwa ebyokubonabonesa bagenzi bitu abanya-Uganda. Ekindi abanyankole tuvyo mu mbeera mbi, nitwenda Uganda ya hamwe, nitwenda Uganda ejwire abantu abine rukundo no kukwatanisa ahabo kwaitwa ikire tukahinduka abantu bamwe mukatusembeza mu Buganda. Abaganda mwatukunda, mwatwakira, mwatuzara mutwabazara mutwahinduka Uganda emwe. So CDF okurugayo akagira ngu akwasire Edi Mutwe ngo ariyo namwegesa Runyankole, kina makuru mingi aza mutakabura abanya-Uganda. Nkiddamu mu Ruganda bana-Uganda, ensonga ya CDF First Son okukwata Edi Mutwe nga bamaze omucunya nayogera nti amuyigiriza Runyankole kina amakuru mangi. Ne bana-Uganda mubeere focus, temubura. Twetaaga Uganda eyawamu, twetaaga Uganda ejjudde omukwano n'okukwatira wamu. Ebizibu ebiruma bana-Uganda biturumira kyekimu. Nzize mbagamba ebigambo byange bino ngambagamba nti mu ggwanga lya Uganda muyinamu ekintu kye mutamanyi. Kyekiseera mutegeere abali emabega w'ebikolwa bino. Abanyankole tulina obuzibu bumwe nti ensi yona netuleba nga the problem of Uganda, yet it is only a few abakubasa kukyetegereza nti abanyankole nitwe ekitimba bakakitujweka. Being the fact nti twine bugabe bwa nkole, we don't have kingdom in Buganda right now. If this thing happened to Buganda, nti Buganda yeri mu buyinza, Buganda kingdom yandivudeyo ne yetonda on behalf eyabo abanyigiriziddwa. But Ankole, we don't have anyone to apologize. Twine mugabe w'obugabe bwa Nkole, twine mugambi w'obugabe. We don't have Katikiro, we don't have king of Ankole. So maybe it was part of the plan okugira ngu bakatwima obugabe, oba nakyo kikaba kiri a part ya plan. Ntwire nimbi bagamba n'abajanta abantu abamu ab'okukola ebikolobere nk'ebyo mu ihanga lya Uganda tibali banya-Uganda, and they are not Rwandans banange. Recently nkabagambiraho abanyamulenge tinkwenda kukizayo munonga topic kugigarukamu. You will understand it when time comes. So in Ankole
nitwe tukukirayo kuba kubi. The people whom we are proud for, abantu abo tukwesimisa owitu tibine kibine. Hariho omuntu okabasa kunyereka ngu irwariro nerya Muhozi, nari hariho kubasa kunyereka enju ya Muhozi mu Ankole. Ne tata w'ente ziri wano ekisozi, kitegeeza nazo ziri mu Buganda. Irwakitura mwasigara kwogerereyo bwogereze naye munnange ente zisinga eza Muzeeyi Museveni ziri kisozi. Kati Ankole, what do we have on these people? Niche kitwina abanyankole ali General Muhozi, tumwineho kitumwineho irwariro, tumwineho amashomero. N'ikintu kye kiba kufiirwa Ankole recent hati twagira obuzibu mu ihanga lya Uganda. Aba bantu nibafiirwa ki mu Ankole? They don't have what to lose in Ankole. Their children are not living in Ankole. They live in abroad. Their women are not living in Ankole. They have nothing in Ankole, to be sincere. So they are not afraid of losing Ankole. Ngenda kusinzira wano nga nsaba Abaganda n'amawanga agasigadde nti Abanyankole tubeetaaga. We need you more than we needed you. Tubeetaaga n'okusinga bwe twali tubeetaazeeko. Ku luno lwokka mutukkirize tubeere nammwe. No matter what, ku bigambo byonna ebyogerwa, abavaayo ne bavuma akabaka ne beefuula Abanyankole, abavaayo ne bakola ebikolwa eby'ekitujju eby'ekitemu ne beeyita Abanyankole. We Ankole people, we are innocent of these actions. And we don't associate with them. We have no relationship with them. Bino mwandibadde mubiwulira senga twalina obugabe bwa Ankole nga weebuli, bwandibategeeza nti bannange Abanyankole tulina olunyiriri bwe luti, tulina ebikabiti, tulina ebika, tulina enyiriri, tulina. Twandibadde tubuuza nti leggwe gundi gwe yeeyita Omunyankole gw'oyimiridde wa? Ani akuzaala, ani jjajjaawe, yeddira kimu eddira kimuli mu lunyiriri lwawa? Naye kati tetubiina. So Abanyankole mutusonyiwe, tetulina ddoboozi, eddoboozi lye baasalako. We are very sorry. Whoever avuma Abanyankole, you need to run politics. And where is Uganda heading is totally complicated. Buli Munnayuganda yenna wonna wooli weesabire. Ekijja mu ggwanga lya Uganda kikambwe. Ate nga tusaba mubeere bagezigezi, ne Bayibuli ekyogera nti mubeere bagezigezi ng'obwana bw'emisota. Bali balabira ku bikolwa byabwe. Kati ddala mu butuufu ebikolwa bino ebigenda mu maaso g'obiraba nga bya Munnayuganda? Eyayagala ensi yagizaaliddemu abaana, eyazimbamu akayumba ng'akoleddewo bizinesi gy'amanyi nti nno naye egenda kulabirira abaana be? Amini yali terrorist, simanyi yali dictator, naye abaana be bali mu Uganda. Ekitegeeza ebikolobero bye yakola byali kuye nga ye. Ne President Museveni abaana be bakyali mu Uganda. Situmanyi oba bino byonna babikola nga bagenda kubeerera ddala mu Uganda after Muzeeyi. Naye nga we are worried. We are worried, most especially we people from Ankole.
nabagamba Ankole erimu Abanyankole Abanyoro